amasimu gakuwa ebyokwogera, you are prepared, you know what you're going to tell us. Abantu of course olumu obudde sibufuna nalaba obeera ku TV sawa zikukola ki naye webale program zituwoomera webalire ddala simanya n'okusomesa osomesa wa okay. I always enjoy it. Najua ndio masaka. Saka ya dala mwita tone mbazira, dala mwita mbazira tone. Ndio ndio wachambadde omupiira naye kyambadde n'omupiira ayogeranga gumu ono yagenda mu Amerika ndugga oyogeranga era asanirize tulwanduyeyokomyewo nga yeyitabira alumna naga nti yenze kenyini mulaba amatu ye kenyini nga yayimica program mugikola bulungi nono titi wekalisizo era bwe banteredde mu office oba mu motoka atera okubawuliriza oluyagala n'ayimba oluyimba nsonyiwa faaza banyiga naye nekimutunda nnyo oluyimba kalito controversy oluyuki ali atya omwanya mwebale program mugikola bulungi empomera bulungi bwe mba nkola emirimu gya kabaka nga ntudde mu office yayi ntuule wano nkolewo ki ngenda kutuula nina kwogera kikantono nnyo kityo kale abatuuliriza nga bwe nabagambye program Kalasa Mayanzi tuline mukama waffe mukuumaddamula Kattikiro Charles Peter Mayiga ffe tumulina kamange buuza kubatuuliriza program Kalasa Mayanzi. Mbalamusiza nnyo abatuuliriza mwenna era ndi musanyufu okubeera mu studio eno eya 89 katonyeze 2 ey'abavubuka ab'omulembe omutebi. Kabaka omulembe guno yaguwa bavubuka mu 2022 naye kyeyali ategeeza nti omulimu gw'okuzza Buganda ku ntikko agutadde mu mikono gy'abavubuka. N'olwekyo mbeebaza gwe ne Lady Titi okulaba nti abavubuka mubakuumira ku radio ya Kabaka. Si kubakuumirako bisanyusa byokka naye n'okuba nti bajjamu ebibayamba okwezimba. Manyi mu ababiri muli banyiikivu nnyo. Lady Titi muyiivi yaluusa akola ebivulu eyo erudda lw'ekaliisizo. Ate tova ku front page. Allo! Naye wadde wasuze ku front page naye nojjano n'oweereza Kabaka ekyo twagala mu bavubuka. Kola kiro na misana. Abavubuka mubategeeze nti okola tekutta. Toyina lw'ogenda kuziika ne bagamba nti ekyamusse kukola. Ekyamazima abatakola be balwala kuba omubiri guba tetukyalaba mugaso obwongo tebulaba byoyiya bukutuka naye omuntu bw'abanga akola abamulamu era ekyo kyekijja okuzimba abavubuka babe nga basobola okubaako kye beekolera ate basobola n'okuzimba Buganda. Omuvubuka tasobola kwezimba tasobola kuzimba Buganda. Gwoba tosobola kuliisa abantu ba mu nju ate osobola okuliisa ab'ekyalo tosobola. N'olwekyo programu zino ze mukola mubaamu ebitusanyusa bingi. Nandibadde olumu nali njagala kugamba omukungu Kawoya gobe ku mulimu olw'okuyeenya abaaseno. Naye kati muli bulungi nnyo waliwo abanaatera ova ku ttebo bagwe. Nembaleka naye nga bivaayo bulungi ndowooza nti nno n'abawuliriza basanyufu. Naye olweyoteza olumu Muganda bw'agamba tulukuliraanya balya. Olw'okuba nti mbagambye nti bye mukola birungi. Tusuule ennanga. Temuyinza kusuula nnanga, mulina kwongera kukola bulungi kubanga omukyala bwe bamuwaana obulungi akola atya? Ayongera kwezigula. Akanya kazigo. Tweyanziza nnyo tweyanzege.
yeyo program kalasa mayanzi program tukyabagamba kibanange program esigadde recording ezo mujja zisangayo nsanvu ez'omutuntu mu ngeri y'enjawulo tukyazizza oba Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga akyaddeko mu kitongole kya Ssaabasajja Kabaka CBS FM ate nga bwe twogerera ali ddala mu studio wano. Mukama wange kankusaba olamuse kubatuuliriza. Mbalamusizza nnyo mwenna abatuuliriza era mbeebaza emirimu gyonna gye mukola. Omuganda agamba nannyinimu bw'atakwata mu kisibo embuzi zifa naganga. Kakati nze Kabaka gwe yakwasa obuvunaanyizibwa okumulamulirako Obuganda omuli n'ebitongole bye njagala nzigenda bo bahenula empinga sempijja emirimu agitambuza bulungi. Kabaka mutegeeze nga kyemutegeeza nkimanyi. Awo nno kyekindeese olwaleero mbadde ankyalidde radio eno ya CBS, radio ey'obujjajja abamu bagiyita sseggwanga. N'olwekyo mwebale okuweereza abantu, mwebale okubatuusaako amawulire agaffe embuga, mwebale okubatuusaako ensonga z'obuwangwa n'ennono. Ffe tuli Bwakabaka. Omusingi gw'Obwakabaka buwangwa na nnono. Ennyumba engumu kisinziira ku musingi gwayo. Singa tetumanya lulimi Luganda, singa tetumanya byafaayo bya Buganda, singa tetumanya buwangwa n'ennono, Obwakabaka bujja kubeera mu bbanga. N'olwekyo kikulu nnyo radio eno kulaba nti ensonga ezo zimulungula n'okuzirungamya abantu baffe banywere, tusobole ffe ab'omulembe omutebi okulaba nti ensonga ezo zikakase bulungi mu bantu ba Buganda bonna. Mbeebaza kubanga ekyo kikolebwa ntera nnyo okuwulira ng'okyaziza baminisita ba Kabaka ne bakubuulira emirimu bye gitambula. Ndowooza nti ekyo kikulu nnyo. Abantu ba Kabaka bategeere emirimu Kabaka bano be yalonda emirimu bagitambuza batya, kuba emirimu gye tukola si gyaffe, emirimu gya Kabaka, naye nga ekiruubirirwa kutuusa buweereza na nkulaakulana ku bantu. Awo nno nkwebaza olwa programu z'oweereza. Simanyi oba okyawandiika emizannyo, simanyi bangamba nti wali Queen Dancer wakati tunakuyita King Dance okusinziira nti kati tokyali boy. Emirembe gyakyuka kati nyinza kuba jjajja. Olina kuba jjajja kirungi okuba omuyiiya, era tusuubira nti obuyiiya bwonnaffe tubuganyuddwamu. Mwebale abawuliriza, mwebale kuwagira radio ya Kabaka temujanga ogwo. Tweyanzege ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Kabaka wa Buganda. Emirimu kirabika tugikolera ddala bulungi era naye asiimye lwakyo n'avaawo n'akamwenyumwenyu. Njagala nkukwasa Muganda wange Evans Kaywa ate akutwale mu kitundu.